ba house slave enyumba ya master waabwe enyumba y'omuzungu bwe yakwatanga omuliro nga bajula giwandulako malusu bafube bagizikize. Ba house slave bali baagala oyo omuzungu abanyigiriza okusinga bwe beeyagala. N'olwaleero tukyalina ba house slave. Kati ate ne wabeerawo ba plantation slaves. Abo be baffe. Ba plantation slave bali tebaagala oyo muzungu. Bali tebaagala muntu abatulugunya. Bali bagezi bali balabayo. Bali tebatunuulira bulamu bwabwe bokka, bali batumira n'obulamu bw'abaana baabwe nga bagamba nze bwe nfiira nga wano ku faamu nyina okuteekamu omwana wange ne bwe giba myaka ddi alina okudduka ku faamu eno nazaala bazzukulu bange nga bali free. Kati ndabira ddala basinga kumwe muli ba plantation slaves. Tekina kikugasa muganda wange gw'okubeera house slave, kubanga mu bantu bo emiliyoni n'emiliyoni gw'oli obulungi nga bogenda mu eri gye babeera ogamba nze muddugavu nze kaali wano. So nga tuwerekera mukadde waffe ono, njagala ffenna twekuba emutima tumanye ti ssaawa zino twogera boogezi naye bangi abatalina mukisa kwogera, abatajja kwogeza bigambo, abaagadde eddembe lyabwe okumala ebbanga nga teribabwebwa, abaagadde okweyagalira mu nsi yaabwe nga teribabwebwa. Njagala mukkirize nti abo abantu nga bwe muliwo, nga bwe mwali mu myaka gyabwe nabo bali mu myaka egyo, nga bwe mwakera ku makya ne mujja ekyawa ne mukwata emmundu ne mugenda mu kubagana n'abasajja, si mmwe mwasembayo. Naye ate tetwagala ebyo. Tewali ayagala kuwulira musayi bwe guunya. Bajjajjaffe ne bakitaffe battibwa nnyo. Twali tulowooza nti ogwo omuwendo gwasasulwa. Ate njagalira mujjukire bakadde baffe ti ne bw'oba bali mu baana abasajja tebatwagala, naawe tebakwagala. Era buli we bafuna omukisa ne bw'okola ebirungi bitya balaba byonna obikoze, byonna obiri, naye oyina ky'otali. Era bwe bafuna omukisa okwagala okulaga obukyayi bwe balina gy'oli bakozesa ogwo omukisa. Tuze tubirabako nga biddingana ebyafaayo. So nga tuziika mukadde waffe ono, njagala twekuba emitima tumanye nti buli bwe tukozesebwa okunyigiriza abantu baffe be tunyigiriza. We are sentencing our children and our children's children to eternal slavery. Ate si bwe kirina okubeera. Mukadde waffe wumula mirembe, muganda wange Magulu, nze nkukubagiza newankubadde ogambe gwe ebyobukulembeze obivuddemu, tewali buzibu, ffe tukyaliyo kuba tetulina kye tuluuzinga okujjako obulamu butalina mugaso. Ono kitaawo gwe tuziika kati yakwata obukadde n'obukadde. Yali businessman, si kuba nti yali tamanyi kyakozesa sente. Naye obukadde n'obukadde yabu investinga. Si nga ayagala bujune mmwe abaana be, naye nga ayagala bujune ffenna. Yakwata ekkubo, yakwata penni n'awandiika kubanga kyali kimukwatako. So yonna gy'obeera teweerabiranga ggwanga lyo, teweerabiranga ti baganda bo ne bwe basoma batya omulimu omunene gwe bakola gwa kuvuga boda. Teweerabira nti baganda bo balunnyanja banno kati ennyanja tekyali yaabwe. Teweerabira nti twakunga bannayuganda babeere baddembe benyigire mu kulonda, ne mwalaba bwe bazaalawo okulonda tikati balinamu nteekateeka ejjako bantu ddembe lyabwe lyerondera. Bino byonna tusobola bibagamba bugambi baganda baffe, naye tebikwata ku ffe fekka, bikwata ku mmwe abafaayo n'abatafaayo, abalya n'abaatya. Maliriza nga nsaba bakadde baffe mwenna, okusooka neebaza abo bakadde baffe abakkiriza abaana bammwe okwegatta mwono kaweefube ow'okununula eggwanga lyammwe. Era nga nzize nkyogera nkiddiŋŋana nti tetulina tteeka lye tumenya, tetulagira bantu kukola fujjo, tetubakunga kubeera na bukyayi kuba tuli mawanga ga njawulo n'amadiini ga njawulo. Naye eri bakadde baffe mmwe naddala abo abali satisfied, tuze tulabira ku mmwe. Buli kye tukola mwafuba okukikola. Abasaksidinga ne musaksidinga, ekyagana ne kigaana. Njagala okubasaba abakadde baffe nti twabasuubirira okutulwanirira
ne mutatulwanirira. Kakati either mutukulembere oba mutugoberere oba muve mu kkubo lyaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala.